But I, this junction are regular. The wolf is send you in particular. The one that you that me really love to come and me take a bite. Happen, you me love your color. Sure, hello me can get enough. Can't hear me. Greetings, massive lovely people. Them call me Viper Rank and Rhythm Killer, the dancing problem. And I'm here to represent for the king herself, you know. I remember it was in 2018 when I meeting a Cindy in Soroti. I remember assuming in a lady ku hotel. When you muyimbi yekaita kwenda linda yokone in Kankana, I think you remember that. When I was in Kankana, and then you get a tebichaja, sibitegera ni ngamba. Zendi naye kuba nageza kondonya Cindy wane Kampala nenemererwa ebyaddala. Era kasente bakandyako olina kusaba $15 nakusaba biri batyo. Naye kolo lunaku we namusanga. Njagala banyumiza yansomere numbers ebbiri nazikwata mu mutwe paka na kati nkyazirina. Waliwo ya orange. Ojitira orange dati waka. Zona nkyazirina wano ku mutwe. That's how yengeri gye mwagala Musindi. Na buli radio we nagenda nga nali nina omwongerako. So like bwetuveeyo natandika okukwata Cindy buli we yali agenda nalina okubeerawo. Sikyo temwanda wa agibesti. Nali nkyali kakyere ebiseera ebyo nga sikyalina akaviiri. But Cindy we yandaba n'agamba mwana ono omusajja mwana wa kabi. Era yagamba manager wange, I want to be part of his story. And you are for sure. Nekirala teyansaba yadde ekikumi yagamba tugenda kukola. After going to live band z'enjawulo, n'agamba mwana you guys are talented. So ye muntu yasooka okumpi na ku live band okujja okuba muko ku freestyle. Yasookera ddala. Then after natandika okumpangayo sessions, jangu okubemuko wano, jangu okolemuko ne band yange. So, and right now nange nina band gye nkola nayo. Nina live band live band nights zenina. Wali ku dine and wine, waliwo n'endala ze nafunye empya bbiri. So I want to big up the king herself. N'ekirala nali mpulidde ennaku mwana nga ndabye abayaye bakoze party n'empona ku Agi n'agamba ayo losers party yesoose. Okitegeera. So I'm so happy and grateful man for this. Ate n'ekirala mwana abakyali bangi bali bangamba lwaki oyongera nnyo ku Cindy omugulumiza nnyo right now you're a big artist. Olina okubanga nembagamba olaba ekitufu ekiriwo. Kolabo Cindy gye yampa opportunities okukola n'omuyimbi yenna. Kubanga buli muntu ampulira engeri gye nayimbamu ne Cindy like nsuubira ensonga lwaki bampadde collabos na buli kimu. So kati kitandikirawo okitegeera. So I want to bring up the king herself. Newe buli baddi ajja kubeera musical mama wange. Era ne leero I still go down to the king. Much love. Thank you.